Right, KTV 5 to 7 Ogambo tia kansubira kaongezo ofuna akasufu. It is a beautiful Thursday evening right here. Studio tujifulumiza mu katono nyo tusalako backyard Machindye. It's been minutes ever since we last hosted a show here. Nga tukuweleza mu 5 to 7. But anyways, Bampita Mats MC as usual. You can hit me up on all my social media platforms. Genda ku Instagram, genda ku Facebook, genda ku Threads, genda wonate kama MC Mats Live jakulabekanga onfuna. Basically olwokuna tuba tukuzayo ke mabega katono nyo. That's why we are hosting the Gospel Lion on the show today. He's a legend and he has done it. We didn't see the new normal of him. We didn't see it coming, but we're going to discuss a lot. Ladies and gentlemen, Kopi Bly in the building. Uncle Kopi. Yes, sir. Tusanyiso kulaba. Amina nange nsime nnyo okunchaza once again. I used to overhost you nga nkusanga nyo mu field tukola social stories abantu ngamba Kopi ngo mwagala nnyo ngo mufuna nnyo akwangwira abalanga tuba tuwa nnyo you know. Thanks for the love though, I appreciate. Buza kuba na Uganda tutandike. Abatulaba mu namba lamusako yona gye muli kandoze muli bulungi. Tusaba abafunye ebizibu mukama abagumye abasuuse abali obulungi tuwebaze mukama kitiibwa kya mukama. Amina. Wow, I was expecting a new look from you because I've been following on social media. There were rumors actually before we start the entire interview. There were rumors about you changing your style, you know, cutting off the dreadlocks. And, that rumor has been splitting all over. I had it and I was like, okay, njakumwetuukirako ndabe nyinza okuba gwenda ba AI gwenda banga performing our AI. How true are the rumors? So are you willing to, you know, okukyusa amuko kundabika oba chagwa nga kirugano kyusa endabika. I don't think waliwo ekirugano kukyusa endabika. Naye nga wogambye maybe there are rumors nkyali nga bwendi naye sagala abantu bakitwala ennyo nti it is a do or die. I think I've already talked about this. Enviri ozisalako nezidamu nezikola ki nezimera nezikula. Naye kati tuli mu kafubo ka kunoonya ka sente. Maybe tuteekewo ka campaign abawagira enviri ziveeko basonde n'abaziwagira zisigaleko. Gwe nanyinizo owulya ki munda? Anze zikyaliko tolinako buzibu. Kubanga nga bwe twagamba, personally we believe enviri is a non-salvational issue. Tewali muntu gwe enviri zikulemesa genda mu ggulu oba kitegerekese bw'okyogera mu luzungu kimakinga sense mu Luganda kiyinza obe it's a non-salvational nti nga bw'ogamba nti ekiyinza okukulemesa okugenda mu ggulu kugatta ku Katonda okitegedde obutagoberera mateeka kati bino omuntu okuba n'enviiri obanga talina kiringa kugamba nti ona yambadde empale ya pink ona yambadde ya blue. Ejo tebasobola kuganda genda mu ggulu nti oyambadde empale ya kala gy'oyambadde ya pink tebajagadde. Okitegedde kyengamba. It is such a minute issue. Kantu katono nnyo. It's actually it's a more of a emotion or preference issue. Nga bw'ogamba nti nze njagala okukuza ekirevu oli mulala n'agamba nze sikyagala. Olulala n'agamba nze njagala kusala kaati kubanga emakinga omutwe gwange okufaanana obulungi. Omulala n'agamba nze njagala sala kawalaata ke kannyumira. It is kiri bwe kityo. So kyekijja nkugambye nti bwe tulabanga abazaagala ziveeko baweze basusse obungi basusse obungi nga tukolera abantu naye kati kirumina okumanya nte tulinayo kati ngaffe tulina abakyala tulina abaana kati tomanya mukyala kikyayagala kati abeeyo wemba mwagala enviri ziveeko nga mukyala wange azaagala omukyala mugamba wayo abantu basonza akasente tukalye oba tukabagize. Kopi is right here, ladies and gentlemen. First things first, welcome back from the parliament.
bannaye twavuddeyo mukama mulungi nabalabanga mujaganya neŋŋamba Uncle Kupi ono tetaaga musange tunyumyemuko ku luzungu. So what was the excitement all about? I saw you guys and I'm like so they represented us well. oluzungu lwabaddeyo lwabadde lwa nay and I. Those in favor say I, those on the contrary say nay. So mwatambwidde ku ekyo okitegeera kati obwedda awo ketuwulira abagamba nei ne I kati ngaffe babadde bawagira copyright nga tulemezaamu nnyo ka I oba muntu akogeredde wafu mwe kasita mwagambye I nga ne speaker obedda wamaliza and the eyes have it okay nga you proceed. So it was a good experience. So twebaza mukama naye nga ekyasinze okuvaayo ekirungi nti copyright yabadde amended. First break it down for us because waliwo mwimbi wa gospel atulaba sawas neno nga tabitegera we have discussed copyright on several shows abantu bawulidde nnyo copyright. First break it down for us. What exactly kiki kye baayisizza? Because when you say copyright it is huge and wide. What exactly did you guys amend? Okay, so copyright kyetwasinza okussaako attention anjagala kola disclaimer bannaye nange sinza abitegeere nnyo ate nga babaddeyo abo nga ffenna twabaddeyo kyenjagala otegeere nti the amendment has been in the process I think for about 3 years but it's a big legal document. So it takes a bit of a legal knowledge okugitegeera obulungi okuginnyonnyola omuntu wa wansi kati ngaffe abasinga nga omanyi tuba oba busy ofaako ku byolaba ebikola ki ebisoboka ebiri vital. The biggest query was I think copyright law ebadde percentage jewa ba creatives internal over the years. So I know they increased the percentage to 60%. Nti at least omuntu wa creating artwork author ne artist batwala 60%, then ba service providers abala ne batwala batwala the government ne ba service providers ne batwala the remaining 40 naye luli kibadde the other way around nga artist out of wala sagala kwa figures zetali ntuufu. I will come back to that. But I know the government has been taking over 50 dala kukola back tunes which is yebadde nga the biggest ana kola back tunes government ebadde twala almost 50 kati ojeko n'abakola back tune nabo batwaleke ezaabwe ne service provider owawa twaleke kati ogenda okulaba nga artist yafunyeeko almost nga 6%. Siri I'm not very sure again we just estimating kati zibadde ntono nnyo yes. So ekyo twebaza mukama kati at least etteeka by the way lyabadde passed in parliament naye for it to become law and start being enforced, the president has to first sign it in law, which we. But are you guys having much hopes that the president at a day will come out and signing an arrival officially? Yeah, I believe so. Singadi abadde opposition. It was proposed and actually pushed through by the government itself. But I think it's a sure win. So let's get to the mainstream because abasinga obuzumbadde musinga bufuna ku mainstream ne telecom companies. Bwe baba bayisize etteeka lino Kingdom TV plays Kupi Blaze music. Other media houses is a secular zizanye nyimba zammwe. So is it going to be nti TV endala zisasula ne Christian media house zegenda okusasulanga oba just mwabamu musobola okugamba nze Kupi Blaze ndi muweereza sente zange zenjagala ndowooza for starters kansooke nkwatagane n'aba kandiringe ne telecom companies but with Christian households music wange mukubire bwerere. Is it going to be that way oba mwagala akasente ku buli TV ya gospel ku buli radio ya gospel? Kati ekintu kino waliwo okwogera ekintu on the popular side. Kati nga the Christian artist of course nyagamba abanayingizo wange wakubira bwerere. That is the popular kibagala okuwulira but it is unrealistic. Ekyo kyandibaddewo singa
my cost of production nayo ejja miraculously oba kitegedde nti mbeera awo nenjagala okukolayo video mukama nankolerayo ekyamagero kija nangamba Copy Blind jangu wano tugenda kukwatira bwereere video za bwereere nogamba kangeni nakamba kangeni ngakole awo kiba kiri understandable. Yes sir. Twayogera luli ne tugamba twayogera about the scripture that says freely given freely you should give. Ne tugamba nti oyina Bible? Yes sir. Wajigula? Najigula. Lwaki wagula Bible nga teri mu kigambo kya Mukama? Kyogamba wagula ekigambo kya Mukama? Nagenda ku dduuka nga njagala Bible nempayo sente ne bampa Bible. Lwaki tebakuwa ya bwereere kubanga kigambo kya Mukama kyennyini? Ate lwaki wajigula? Anti simanyi yagikola oba yagikozesa ki? Webale. So I hope that answers. Ekigambo kya Mukama kyo kya bwereere. Naye okukiwandiika ku mpapula n'okikola Bible n'ogikolera eddiba n'ogisiringa kati ziriko ne zipu n'ebasekako bu design. All those cost incurred. Era bw'oba ogula Bible oba togula kigambo kya Mukama, you are buying zino costs ebigenderako okusobola okukikuteera awo. Naye bw'obanga toyagala kukusipendinga 11 ku kigambo kya Mukama, funa omusajja yasoma Bible bulungi atuula akunnyonnyole nti olubereberye olunaku olwasooka akuwa obudde bwe ifits otegeera 10 hours tuula ogikwate mu mutwe gwo otambula ogende nga tosasuddeyo wadde n'ekikumi. Naye era n'ekyo kijja kuba kizibu kubanga oyo akusomera n'akunnyonnyola obudde bwe bwamala n'omugulirayo ku mazzi wanaamalirayo Bible agambe wayi omumiro nga gunzita. So the whole idea I want people to understand, kyenjagala abantu bategeere nti eyinze kinkosa nnyo okuwulira abantu nga bagamba nti abayimbi ba gospel babanga abatunda enjiri. I think ekyo kiri manipulative oba bukuusa kugezaako kulimbiriza bukuferaafera. Fenna tukimanyi nti studio zetukoleramu tusasulayo sente. Of course. Omuyimbi avaayo n'agamba nti nze nagenze mu studio ewa producer Pademan. Producer Pademan musajja mulokole. Kankozesa oyo kubanga ba gospel artists abasinga bamumanyi ate tukozeeko naye. Musajja mulokole mu Kristaayo mutuufu. Ajjudde omwoyo. Naye sisobola gendayo ne mugamba nange ndi mulokole muno ne tusooka n'okukola tusooka kusaba. Naye tojagamba kati tumaze okusaba kati tuyimbire kati mbadde nsaba oluyimba luno tulukolere bwereere. Naye yandiyagadde. Naye ebyuma byakozesa yabigula. Amasannyalaze. Ayina okusasula amasannyalaze. Ayina okusasula renti. Okitegeera. So the whole idea ekyenjengezako abantu bategeere nti abayimbi for us to put out music ngali recorded ngali ku video it costs money. Ate sente ezo teziva mu ggulu ne zigwa. Era lwe ziriva mu ggulu ne zigwa ennyimba tujja zikolera bwere. Copy Blind nenanyine TV oba nenanyine media house ajja kugamba nti no TV yange ne radio nsasula omusolo worth 50 million plus. That is every month. Akugambe nsasula amasannyalaze nsasula amazzi nsasula biki gwe ku TV okukoyagala okulabikira oba ne music okukoyagala azanye wagamba tamu prime time awa njagala kayimba nkazanyemu nti naye ajja kugamba nsasula emisolo. So kino kigenda kuba kitya cause fine now mu studio jo recording ya music togenda bugenzi no baganze Copy Blind. Of course you paying something. TV kwa ino okuzanyira of course they pay you know emisolo and what. Yes. Kati kigenda kubeera kitya kuba mwina muli baweereza. Kati anti awo kyenjagala tutegeeragane. I think there is tusobola okumeetinga mu middle ground. Nti nga aba media houses nabo bwe bapeyinga naye kankuwa example. Media house bwe sasula emisolo egyo nekola ebyo byonna emala nefuna obulango obuleeta sente. Oba kitegedde emala nefuna ebintu ebirala ebijiwa sente. Omuyimbi wa gospel kati kanyogere particularly ku gospel artist. Gospel artist oluyimba lwe okulukuba ku mpewo teruyina we directly we lukola ki we luleeta sente. Okitegeera the biggest thing we gain from media houses of playing a music is to popularize you
But when you tell me nti no teluyina weletera sente bade manyi nti no bwe nkuzanya nkulaza oli abadde takumanyi oli ayina omukolo n'agamba kati kupi bulaya je anyimbire ku mukolo gwange kitegeeza nti it gets you back still to okukutereza mu nsonga y'akasente nti bwe nkuzanya abadde tamanyi kayimbako n'akalaba n'agamba akayimba ko bakanyimba nga nyingira mu mbaga yange kajja kunkola kitegeeza amasannyalaze ogajje kunze nti bakulabidde ku TV yange ne bakuyita n'okola akasente ekyo tukikkiriza kiri kyenyi lwakuba madde nkisummarize nze it popularizes you naye popularity kati kanjogere nga nze directly does not directly revert to you earning money. Oluyimba lolusobola okuba olw'amaanyi naye nga buli akuyita okumuyimbira ayagala omuyimbire bwe edda kanigirala nga ffe abalokole buweereza tulinayo bano banayaba okuweereza banaye ku kyaki yaffe abavubuka baffe bakwagala nnyo bambi jangu otuyimbire tulinayo emitwalo 5 okiraba so you have made me popular but that doesn't directly contribute to my earning of money oba kitegedde kandooza ekyo kitegeerekese kati lwaki copyright y'amaanyi nti copyright creating avenues endala omuyimbi ono mwasobola okujja akasente nga zino eza kola back tunes ebyo ku music ku social media TikTok biki okitegedde nti inze kyensaba nti once ezo avenues ziba zileta sente zimala kale nayo ziba tezimala naye kale ezigezaako omuntu oleme kuwolera muloosi kubanga njagala nkitereeza kino ekintu in a layman's language buli omu akitegeere inza okutandika okuyimba mukama mpa oluyimba ku mutima ku bwereere sirusaso yakyo njagala abantu bategeere ntera nnyo kyogera naye oba abantu bakifuna oba bakifuna bubi nti kyetufuna ku bwereere kwe mukama okuwa oluyimba n'ekitone ekyokuyimba n'ekisaka ngaba abawandiika mukama n'atuwa ekisane n'owandiika oluyimba awo ekyobwereere awo wekikola ki wekikoma ng'oluyimba lw'oluyina oluwandiise ku lupapula oba oluyina mu mutwe era oluyiiza awo kasita kiyingiramu nti kati ngende mu studio musajja akoonemu akananga ate nga tubeere bamazima bameka chachi meka z'olulidde ze batuyise ne batugamba tuyimbira akapera ogende mpitirivu ngawa wala byeko ne bayita omuyimbi ne bamugamba oyimba luyimba luli ku byuma lukube mu akapera nyimbe buyimbi yateredde dda mukube mu ngalo yateredde dda lugwe ngende abantu kye baagala abantu bagenda ne beebuzaabuza njiri naye enjiri eri mu bigambo enjiri teri mu bidongo naye ate abantu baagala ebidongo okitegedde gye nkugambye era nze kyobalaba nze ngamba abantu nti omuntu agamba nti ayagala naweebwa ku bwereere era nange ngabire bwereere kugamba wonsanga nga nnyina obudde nsabako akapera era sikukyaji bati tompita wuwo olina kunsanga ebyawandiikibwa sina costinga bwompita ewuwo nendekamu transport olina omumusasule kubanga ye tabadde wa bwereere bati wonsangako awantu awala nongamba nyimbiramu akayimbawo kati nga wano ku ofisi bamanyiwo okuyimba gwe tambula gy'ovudde oba ovudde Masaka ojje n'abavubuka abo abavubuka abanyumirwa nnyo ennyimba za Kupi Bulai obaleete wano oye Kupi Bulai bannange tuwaamu akapera tunyumirwa nnyo obuweereza abo era enjiri tukola bulungi gituweemu akapera ku bwereere bulungi era malemba agambye mukama abawe omukisa. But if it calls for someone to call you on a crusade ku mbaga luba luzungu si luzungu, it is just common knowledge na magezi kutegeera butegeezi lwaki ocha tuvala natandise nkubuuza nti Bible gy'olina bagikuwa buwi oba wagigula okitegera gye nkugambye nti olaba Bible erimu ekigambo kya Mukama Bible yennyini omuli olunyiriri olugamba nti freely given freely you should give ate nayo ogifuna osooka gisasulira ekyo nga tokirinaako obuzibu ekyokusasulira Bible lwaki kikuwa nnyo obuzibu okutegeera nti n'omuyimbi ogenda okukola
okuteeka ebigambo ebiri mu Bible n'abiteeka ku luyimba ne bakuba ennanga ne bakuba ebidongo ne bakola biki kikostinga sente n'olw'ensonga eyo for you to enjoy that service okitegedde okwenjoyinga kubanga si kyampaka of course okitegedde njagala tutegeere bino ebintu tewali muyimbi yereeta ku mpaka n'agamba nti njagala kuyimba wana ate nomala okuyimba mu nsasule mugenda omuyita because you want to receive from that nga bwe ngambye mugenda omuyita tewali muyimbi gwe muyita ne mugamba kuba akapera era mwagala kuba ebidongo ebidongo ebyo bikostinga sente kati bwemba analogy eno gye ntera kukola bwemba natunda nva mu kyalo Masaka mukama ampadde oluyimba lwange nduyiza byateredde dda okitegedde nkayimbye awo nkayimbiddemu abantu bagaba naye akayimba kanyuma neba naye akayimba katwale mu studio ngenze mu studio bansabye sente zesirina naye olwokuba mukama alina push gyantaddemu ntunudde awo ku byange nyinawo akataka katunze ngenze mu studio recordings mazottu okola recording baga naye ate oluyimba lulungi nnyo ate kasinga lubaddeko video bannaye ate lwandiitidde olina okukolayo video okiwulira ndizeeyo kataka akalala okatunze nkoze video ewedde kati ntudde batandise okumpita okuyimba olwokuba abampita bonna bambulira bulungi enjiri amune mukama yakuwa byabwerere nawe yimbira bwerere nenzija nenyimba olimba nenduyimbira emyaka 2 ku bwerere olutekamu sente mpitire tekedemu sente kale bakuwaye emitwalo 2 ne bakuwaye 5 eja transport mukama enchampadde oluyimba olulala nyina okuddayo mu studio nyina okuddayo nkole video sente zigenda okukola oluyimba zigenda vaawa musabo nnyonnyolemu okitegedde esebo kati olaba kye kyakugamba nti tutunda ebyaffe ne biggwayo obuweereza bugende maaso ogenda omaliza nga otandise kuba mubbi kati awo ojja okulabira nti omuyimbi eyeemazeeko ebibye bw'anaatuuka n'alaba negaanaye bannaye kati abyobaka batandise omubanja abaliwo abamuwola ssente watunda ettaka ly'ekika nti ogenze kuyimba dododododobo mudakikemu kupinjagala kino kinsamaraizingiremu kekya corporate kyo nkiveeko ku kino ekintu kinaba kikoleddwa nga of course TV zino okubatasula olowooza ani agenda okusinga okufiirizibwa is it the upcoming artist oba mu ba legends cause at least olina soizo gamba nze mundeke ne wali omwana akyeyiya kati kansooke ntereeze kino muteeka etteeka lya copyright lirina option ekkirizo eggwe service provider oba yagala okukozesa product y'omuyimbi nga bwe kiri ku YouTube nti osobola okusaba oyo muyimbi asobola okuwa olukusa nti ebyange kuba byaki bya bwerere okitegedde ekiteeka kyowe ekiri so kitagala ekyo kikange nnyo bantu okitegedde naye kati kyenjagala otegeere nti buli muyimbi amaaso gamala ne gagguka wano mu kutandika oyinza okubeera excited naye kati bw'omugabe nkugambye ng'owulira banno bagamba munaye bandituwaddeyo akasente gwe n'ogamba nze byange bya bwerere kubanga batunze akatakako akataka we kamala okuggwawo n'otunda ne boda n'eggwawo n'otunda n'ebiki n'eggwawo n'otandika okumanya ate kakati n'oluyimba waluyimba dda nti lwaggwako dda abawagizi obamanyi mu kusaba akapya basabayo akapya kyokka akapya tolina sente zigenda kakola ogenda kukola otya awo amagezi lwe gajja okukomawo ogambe naye abasajja bano singa baali bampaayo akasente nenzizaawo we najja wali nandibadde nsobodde okukolayo oluyimba olulala. Thank you. We still having Kubi Bly, ladies and gentlemen. You're catching up 5 to 7 tugenda kumulamu katono nyo bwe tukomawo jukanagame tuli ku Backyard. It's a record label ina abayimbi bangi naye ekibuzo kye twebuuza lwaki omu yasinga okuyitimuka ate nga ye CEO bwe tukomawo tutandikira nze mati nkukulisayo nnyo mu kumulamu okwo gwakyatwekomedeko kyokola kyamaanyi nyindala naawe abagulizaako munno n'omugamba nti no to discussinga ebintu ebigenda okuyamba obuweereza ne industry at large kyokola kyamaanyi nyindala abasumba ab'enjawulo abatwekumiddeko abaweereza ba mukama ab'enjawulo nammwe abatulabira ku streaming whatever ku www.kingdommedia.com kyokola kyamaanyi nyindala abali ku app ya Kingdom Media app kyemukola kyamaanyi nyindala but still nyongera okujjukiza this very Sunday tugenda kubeerawo ne crusade outside ze Salama awo ku Rasa stage awo Unra Grounds we tugenda okuŋŋaanira Bishop Kiganda abayise abakoowoola mwenna mujje tukuŋŋaane
tukuŋŋaaneko ffenna leeta abaweddemu essuubi leeta abalema leeta abakunzi bye leeta buli kika kya buli muntu nga kituufu ddala abadde aweddemu essuubi ogenda kuweebwa omukisa abayimbi bangi abagenda okubeerayo abagenda okuweereza so bugenda kubeera bujulizi tutandika Sande eno yennyini so abantu b'essalaama akaabuuma amakindye munyonyo n'ebitundu ebiriraanye obaguliza ku munno mujja kuvaawo nkitegeera nga muyina ebyamagero era nga muyina n'obujulizi wetuwumuliddemu kopi mbadde mumulekedde ekibuuzo naye ndowooza akatusooke tumalizeemu katono nnyo kenjagala tukayiseewoko Uncle Kopi Bly TVs ntegeddeko nti nno zibadde nga zisasula sente okuzanya music w'abayimbi is it 2.6 a year ate nga ne radio naye ina 1.5 zesasula okulabika nga abayimbi music wababeera ku mpewo sente ezo tezibamala mwenga abayimbi awebale nnyo kankikupozingire nga ggwe abayimbi ba gospel mu Federation for Gospel Artists so far bali registered balinga emitwalo ng'ebiri ku byemmanyiiko ku byenawuliddeko balinga emitwalo ebiri kati omwaka tugambe obawadde miliyoni 5 bagenda zigabana batya TV zirimekeza gospel soko zibale simanyi tugambe ziri 10 kale tugambe TV ziri 10 ziweze miliyoni 4 naye jjukira ezo miliyoni 4 tebazigabanya nti buli omu atwale kyenkanyi oba okitegedde jjukira sente ezo temusasula bayimbi muzisasula UPRS yo neemanya nti nno kakati ono mu time frame eyo n'akayimbaye kaakuba katumweko bweziti kati UPRS yo neetuula neegamba Kopi Bly bamukubye emirundi they just estimate kubanga right now tewali system a tracking but I heard them talk about that how many years down the road abaga bagenda kugunjo systems is tracking mu buses mu supermarkets balinawo nozengeri gye bakikuwa naye tenabeera established aye tubeere bamazima gwe wobeera ku mukolo gwo aba UPRS banategeera bate ennyimba z'okubye so tebinatereera so ekituufu kiri nti at the moment kitwale nti abayimbi tebafunayo wadde so that means we pushing it back to UPRS kanjogere nganze personally nganze I have never received a single coin from UPRS ebanga lyobaddewo ate ng'otukubye ennyimba mpitirivu my goodness naye nga tinga n'ekirala sijja kukinenya nnyo ku UPRS kubanga nange siteekangawo mbeera nnyo njagala ssente zange egenda kubanja olwaki ku byempulidde ku balala abagenza okubanja bw'olaba akusinga obukulu ng'akaayana nti bamuwadde how is this money shared mu bayimbi Kopi Bly wetubala nti nno bagenda kubala mwaka mulamba nti nno babaze eno babaze eri callback tunes ne babala TVs ne babala bubalabala ne babala wa ne babala wa putting it straight UPRS teli concerned for callback tunes okay so callback tunes bilala specifically telecom companies zezikuwa package nnyo okay ezo sente eza callback tunes zo zijja direct mu company okay yes so zino UPRS zegaba bo bakikwasaganya batya bwe bamala okuziweeyinga ne bazikuŋŋaanya wamu bamanya batya nti nno kati abambi ba gospel mu Uganda bali emitwalo 2 nkuwa example nti kakati Kopi Bly okuva mu December paka mu Gwokutatu yeefuze streets nti waliwo omuyimbi bwati ne bwati wano muwali yeefugamuko ku street ayina amala n'abula so bakibala batya kati awo nga bwe nkugambye nti sagala kuwa nnyo definitive answers zesirinaako obukakafu but all I know kyemmanyi nti you are UPRS egezaako okustraighteninga that kibeere nga kiri straightforward nti ojja n'otunula ne bakulaga ku computer ne bakulaga KTV yatuwadde nti omwezi guno bakubye ennyimba zo emirundi 8 buli lulimba bakuba oluyimba lwo ofunayo nga shillings 2 kati bw'obalabala emirundi 8 omwezi wakubye sente zizze bweziti oba kitegedde I think system tenatereera nga bwesaanidde kuba olaba bino ebya corporate bye tukola ku zi streaming zi Spotify na biki byo biri streamlined oluyimba lukuba n'omanya nti oluyimba we lukuba ofuna this zitonyeyo $0.2 kati
kiba kyangu okubala nti oluyimba lwange abantu balulabye emitwalo emirundi emitwalo 10,000 10,000 times 0.02 zino zensubira era nozisangayo ku account okitegedde kate ekyo bwe kinaba kiteredde kijja kwanguwa okutereeza system okitegedde though I believe bagenda kubanga yebadde enkola enkadde ngeteeka tebannalikola ki nga tebannali amendinga so I think bagenda ku amendinga mu ebimu bikyuke ekintu ekiriwo kiri nti main reason kyenjagala abantu bategeere nti etteeka lya copyright libeerawo okugasa omuntu simanyi oba olaba akapiira omulabi w'akapiira kati kankozesa example y'akapiira balaba akapiira nti omusambi we bamusayininga nti tugenda kuwa emitwalo 2 buli mwezi omusambi oyo bwamenyeka ekigere n'atuula sente ze tezikola ki tezivaawo era omwezi basigala bakola ki bamuwa kati bwe kyandibadde n'omuyimbi nti kubanga oyimba oluyimba ne lusigala nga lukyakola emyaka 10 naye lwakuba walwadde tokyasobola genda ku stage katotofuna sente njagala abantu bategere nti mu Uganda most artists 99% of our earnings come directly from our appearances which is tekiri si kya buntu kubanga kati bwe mbanga nyina okulabika buli wantu ofunfune sente kati ndi wano Masaka banjagala Kamwenge banjagala Mukono banjagala olaba ngena kuba bwe nti memubaamu za accident memuvaamu omuntu ayimbye nnyo famaka gononese ate munayononya kasente naye kati bwebanga waliwo zino other means nti akasente waliwo akava ku TV nayo wenyini wefuga okitegeera wefuga n'ogamba okay nja kukola appearance onogamba naye okusobola okuyimba nsobola kuyimba mu district yemu olunaku lumu naye kati nga tukyali kweri enkola enkadde oyina kubeera buli wamu okufuna akasente Uganda wano okiraba ku 31st okimanyi kati abayimbi mulumanyi ekibeeraawo oyina ogenda oyimba enambole ogenda oyimba eno ogenda oyimba eno jamu akutte bano yatugambye ajja n'atajja alimba olinye boda ekubye ekigo bwekuba ekigo boda oli abadde akuyisa agenda okuwa emitwalo 10 tagenda kugamba ibambi yabadde apapa kujja wano ate boda emukubye betaaga emitwalo miliyoni 3 kanzimuwe bajja kuzikiza buzikiza nga bayita omulala ali fiti ye ensonga lwaki abayimbi baffe ababaddewo emyaka emikadde gyonna batuuka fwe tubatunuulira nga tebeeyagaza ne kimalamu abayimbi abato abajja amaanyi abasinga bagenda ku byeyo abalokola ebintu ebyo njagala mu bitunulemu nnyo sebiweesa Mukama kitiibwa okulaba omuntu eyali omuweereza wa Mukama wano nga ennyimba ze zibawadde omukisa naye nga ye ali mu beekokkola agamba singa obulamu bwange saabumala mu kuyimba nenkola bizinensi yange nentunda kasooli wange singa ndi better abayimbi abasinga ku age yaabwe y'okuretiringa they retire with a bitter heart because of that kubanyigira abandi banyigira basumba oba just bonga bokuwira nti no banaye naye nuna budde bange ne benyigira bonga bo banyigira bani okusinga ate kati mnayo nyigirani kubanga gwe wali otandika wali omanyi osavinga Mukama yagenda kukola ki bana babadde bakozesa bana jangu tuyimbiremu ne gundi jangu tuyimbiremu olimba lolumpa omukisa nakuwaye 10 ogenda okulabanga mazima era bo bonyigira kubanga you feel like they used you they exploited you okitegedde kati lineteeka terize kulwanisa bayimbi lize kulemesa exploitation okitegedde nga nkugambye example eri omuntu abagetinga depressed chobola abayimbi basinga bamalira mu biyaga mu njaga bamukwatidde mu biki okitegeera because of the depression otuuka n'olabanga you have wasted a lot of your time kati nga ffe abalokole awo kyekitwawulako nti bw'oba otandika okimanyi nti buno nyingidde buweereza okitegedde so tetubeera frustrated nyonga abali abalala don't think tuli bantu tetubeera frustrated at a certain point mubeera frustrated because we are still living in the world costs zaffe zezimu abaana bagenda ku masomero gegamu esomero teryawulamu nti aba gospel abaana mubaleetere ku bwereere kubanga mwemba muyimba temusaba sente nyingi oba okitegedde so kati buntuntu obwo bunje bino ebintu byetaaga a lot of time to dig deeper
kati basomesa abayimbi bangere okubitegeera era nze kyensaba nti buli kati nze nakijja nnyo ku basumba nkiza nnyo nkidrivinga nnyo mu bantu kubanga era abantu they are the biggest consumers of our music. Abantu we balaba kyobola ngamba nnyo abantu nti bwe baleeta buno obuntu bino ebyokusasula ebyokugenda no subscribinga ku YouTube bambi subscribinga oluyimba lwa Copy Blind luteeke ku YouTube kukola bakatuni luseeyo kubanga awo oba omuwagidde okitegedde kati eyo yengeri emu gy'oba omugjeeko pressure okitegedde so it's long but I hope mukama jatuwa obudde tumaleko. Amina. Let's get to Backyard. Backyard erimu abayimbi bameka? Kati Backyard walina kawayogedde wali ne njagala okateleza Backyard tetulina limit ku bayimbi betulina. Okay. Backyard is a ngambe oba collective of artists that come and work together. Tulina two sections. Tulina abayimbi. What we do business wise is we distribute music on digital platforms. Okay. Either abo be bali signed kangambe betulina kubanga that is when you sign an agreement. I need you to distribute my music. Agende kuzikola different streaming platforms. That one we do. Okay. Ebisigadde bino ebirala abayimbi tukola nabo tukola kullo. One Love. Nga Peter bwe yagamba fedha nezaabu nyinza okuba sina naye kyennyina kyenkuwa kati kyetwebaliza mukama nti mukama tutadde in position okuba n'ebintu ebisinga nti we have a recording studio. Okay. Tuyina knowledge ekola video. We have a few of the video equipment tetulina byonna okitegedde era omuyimbi abayimbi betukola nabo ye enkolagana yaffe nabo Copy Blind man nafunye yakayimba badde nsaba nkolereko mu studio yo studio weri bw'oba osanzeeko yaka well and good bw'oba tosanzeeko yaka sasula yaka producer gwokola naye eyo nkolagana ki joyina naye iyo naye okitegedde ng'ogyeko waliwo ogambe bimu distributing music abo bali under you distribution kyo kyanjawulo era you don't need to belong to Backyard to distribute with Backyard oba ntegerekese kekyengezako okujjawo kyekiri kyogambye nti label kubanga label oba oyina oba osayinize contract neyo record label yeah. Nza kuvunaanizibwako gy'oyimba nza kusindikayo sente ze bakusasula nza zifuna era nyina okusasula sente bwezi. So apparently you don't have any signed under Backyard? No, we don't have, and we have always said that. But we work with a lot of artists, and I think maybe the way we work, people abantu bakiraba bwe batyo nti tuli tusayininga. We have never signed any artist. Wali muyimbi Backyard gwe yali egambye ono tugenda musindika yayimbe sente ze muzituwe buli muyimbi ali independent yetakulira. Yes. Kiffe nga byenjije kyogambye tulina a lot of industry knowledge ekyo tukyebaliza mukama era the artists that work with us ajja n'agamba bannaye nyina luno luyimba how best can we push it tugende wano tukubireko kuba KTV olaba oba osobola okuschedulinga interview. The reason we do that is we don't want to own someone. Okitegedde kubanga realistically mu gospel music wano it doesn't make financial sense okusigning an artist oba okitegedde kyeŋŋamba. We are not in position ife nga Backyard ogamba kati kino njagala nkitereeze tulina abayimbi bangi beturecordingidde music for free and we do music videos free of charge. Netusaamu sente zaabwe ne tubarecordingira video ne tubarecordingira music ne tubakolera promotion ne tubayamba otegeka ebivulu free of charge. Okitegedde naye ekyo tekitegeeza era kino kyenjagala otegeere tekitegeeza mbu tuba owninze era n'abayimbi betukoledde ebivulu wabeeyo omwajja n'akulaga receipt nti ekivulu ekyaggwa Backyard nagisasula sente zino oba Backyard bwe yankolera eno video bwe nagenda okuyimba eri ne bansaba sente zino kubanga bnaffe betukolera tukimanyi mbu tebakola ki tebalina oba sente ze bagenza okuyimbira tezimala. So should we take it that ekiremeseza gospel industry okuba mu ne record labels nga olaba camp example ya Swangs? Yes. You know, it's all about finance. Costs and yes. You know, okay, because it doesn't make financial sense. How record labels work is I sign you and I give you like what we call a signing deposit. Nti nsayininze Copy Blind fena tumanyi industry wekola nti Copy Blind okola obulungi omwaka olina ofulumya ennyimba nga 6
okola obulungi ennyimba zino omukaaga zonna zirina okubeerako video ennyimba zino tulina oziteekerawo budget ya promotion oluyimba oluwa omuntu alutwala aluvuge alutwale embaale radio yagundi elukube omuyimbi omutambuze agende mu interviews bamulabe ebyo naye eno gwokolera talina ssente ezo. How record labels work nti ezo nkukwata nenkusaamu miliyoni zange 5 ng'osayininze nti miliyoni zange 5 olina ozinziriza mu myaka 3 okitegedde kati oba mukozi wange bwe nkugamba nti teekamu engatto genda oyimbe mukono tobuuza kubanga oli mu kusasula bbanja oba okitegedde kyova olaba nti abayimbi abamu bagenda okuva mu record labels atuuka n'awulira nga babadde nga bamukozesa ng'akalogoyi kubanga olina osasula sente zebakola ki zebakusaamu kati unfortunately kaŋŋambe kale mu gospel logically tukimanyi nti ezo sente tezikola ki kati wenkwata miliyoni 5 nenzissa mu mwana era nga bwe tukoze ku backyard tuzisaamu ku tetulina gwe tutaddemu 5 naye bwe tutaddemu sente tetwataddemu ku lo one love bro wali kubanja kubanga bwe tunatandika okukubanja tujja kuteeka ku pressure ne tukutamise ekyokola ki kyokola kijja na kuyingiramu kino nti nze oyagala ngende ennyimba mukono naye mpulira saagala kuyimbayo naye lwakuba olina osasula ebbanja omala gagenda kate jjukira ebintu bya ministry it has to come from within kati bw'oba ng'oli signed and you are working to pay off ekiba tekiva munda oba ojja n'oyimba naye ng'olinga ali mu kukola obukozi oli ku mulimu toli mu kuweereza just kutuusa mukolo nti mbaddewo nnyimbe kati ffe backyard kye tukola tuyambako okuwanirira abaweereza ba Mukama at free charge nga bwe nkugambye kye tulina kye tukola ki but I just feel like it being you guys are mwasetting ekintu kineno of course waliwo n'emirimu emirala egikolebwawo waneeno I just feel like bwe muba mugenze mu federation oba mu any association ne mutuusaayo egunda nti tulina capacity n'obusobozi obulera abayimbi oburaising abayimbi I just feel like basobola okubakwatizaako oba the government or something of a sort n'abayimbi ne baba nga baliko awantu we basangibwa nti mu gospel industry tulina backyard. How about that? Kati ekyo kijja, there are two means of getting money, grants and loans. Omuntu waba tuwadde grant yeyo tosasula tukuwadde buwi mwekulaakulanye ezo tuzikkiriza naye eza loan nga bwe ngambye mu gospel tekinakola sense financially nkubulire lwaki tetulina set standards of payment systems and amounts of payments. Kado ja kusama omuyimbi miliyoni 3. Asende soundinga nnyingi nnyo naye nga sente ntono ddala omuyimbi omwaka omulamba. Kati omwaka omulamba omuyimbi ayimbe nga ne wabadde ayimbye bulungi sente zakoze nga tugambe nti buli zakoze azizze eno teziweze na miliyoni 10 ez'okusasula abayimbi ba gospel nga taziwezeza miliyoni 10. Kati oyo omuyimbi alituuka alimalayo ddi ebbanja lyo atandika okunyumirwa. Kiki ekikyasinza okutukuba ku Pebulai? Are they the restrictions agateereddwako nti no Pebulai bwayimbako mu kivulu ky'owensi tujja mwogerera eno Pebulai bwayimbako mu bbala gye bamuyise ensi ejja mulaba bubi? Are they the restriction oba byonna oba bigasewamu nti regardless of yonna gy'oyimbidde still we can't make the money oba it's all about us branding ourselves ne positioning nga nti kati Pebulai music wengendo oyimba nina omuyimba ng'akuba mu gospel ng'akuba ne mu secular? Kati ekyo kyoyogedde, you've talked of two things byenjagala okwogerako. Branding is one of the biggest expenses for an artist. Okimanyi omuyimbi alabisa atya, bamutegedde batya, okitegedde, that is branding. Omuyimbi waffe alabika bulungi, anyirira taswaza, that is branding. The bigger your brand is, the more big corporate companies would want to work with you. Okitegedde. Kankwesa example nga ya MTN bwe nalaba nga omuyimbi abantu bamwagadde anyirira ekifaananyi kye tekiswaza brand yaabwe nga bagamba oyo ajja atukolereyo kana akalango tumuwe zino sente. Okitegedde. Tewali ezo corporate companies ezisinga ovaamu sente nyingi, but they don't want to work with bad brands. But branding takes money. Obotega chengezawo okugamba kyetaagisa sente okubranding omuntu obulungi. Ebyokuyimba mu mabaala newa artists get pushed there because ye wali sente.
straightforward kiriza obagana sente ze bakuwanga oyimbidde mu mabaala si ze bakuwanga oyimbidde mu kanisa era kyenjagala nti abalokole bategeere nti abayimbi okugaana okuyimba eri mu mabaala ne basigala nga they are still pushing to sing in churches and it's a big sacrifice ate kati eyo sacrifice naye bwe mutandika ogitwala nga ababayamba obuyambi you end up pushing them there. Kwasira mwawo. Katumulemu katono nyo basebo ne banyabo Copy Blind bwe tukomawo kola gye tujikwasaganyiza buli kimu kitambula malidadi sana. You can send him your comments, you can send him anything you feel like you want to, you know, be part of the conversation tulabikenga tutegeera gwendaba yebintu birabo otya Copy ayinza okuba ina kyayogedde ayina okuba kyagize nga golaba kyandibadde wekiti. Get down on our social media platforms, get us on Facebook, teka yendo wozayo oba still osolo genda ku X handle yafe that's Kingdom TV, teka yendo wozayo you can oba tag MC Mats oteke yendo wozayo nja kulabikanga ngisoma maso kao tulabe mwe mutesa ki comments za mwe ziba vital nyonyo ndala mu conversation ngeno nito kama Copy wana twando cho gambia kyandibadde wekiti kyandibadde kitambula wekiti but still nkujukiza Shine Country Resort Hotel eno yo ka hotel gagadde yegulidde erinnya you know mu Gwanga Uganda esange wali kigo kitiko era nga empereza yayo nyonyine dala steam bath sauna ate bayina n'ekifo ekigazi woyinza okutegekera emikolo ejenjawulo birthday parties you know bridal events mikolo jonna family meetings graduation parties kastobanga mukolo bayina ekifo ekigazi and they can accommodate as many as they can abantu mwenabonanga emuze ate n'emikolo ne wejiba mukaaga basobola okujja accommodatinga ekinya kyabwe kiwooma bulungi nnyo nali nkirideko so bogendayo ku Shine Country Resort Hotel tojja kulabikanga wejjusa munnange ate waliwo ekintu kibagenda okugulawo towards Easter season now gwanyumira worship music live band sessions nga musobola okutula ne munyumira ka live band n'abantu bo ne mukyala bo n'abaana bo ne munyumirwa ng'ennyimba tezesta zanga nyimba za dini za mukama. Shine Country Resort Hotel kigo kitiko wetuwumuliddemukko Uncle Copy Blind abadde akyatanya ku nsonga ya abayimbi ba gospel abayimbira mu mabaala oba oli awo nga abasinga ku bonze benjogeddeko nabo banyigirizibwa batuuka at the point nawulira nga they can't move forward anymore n'agamba ate nga you know some of them bateka down opportunities ezo bamuyise wano bananda babatya ekanisa enendisivinga etya naddamu okuyimba ku bituuti byabwe bwe bananda bayo you know should we just kusiba mutima ntugamba boom ekijjaka kijje kangende nyimbe oba bangoba ku chachi oba bangoba mu bituuti byabwe what's the way forward on this okukyogerako kiri mu ngeri bbiri ekyo I think kirina okuva spiritually kirina okuva mu maturity yo nga omuyimbi if you believe nga ddala weekakasa nti ogenda genda oyimbe mu bbaala oveeyo nga you have done more good than harm to the revealers, to the audience and yourself. Your soul. Wadembe. Kyenjagala tutegeere Bible yatugamba genda kubuulira mu nsi yonna. Era tegana ko genda kubuulira njiri mu bbaala. Ekyebuuzibwa ekiriwo kiri nti Bible ate teyagala ggwe ofiirwe omwoyo gwo olw'okuba wagenze mu bbaala ogenze okutaasa bali olina osooka nowekakasa nti oli mugumu ekimala. Unfortunately nti example ezisinga zetulina abagenzeyo abasinga bibadde bibi bamaliriza ensi ebakoze eki ebasinza amaanyi kubanga munayo oba oli mu kuzannyira mu kisaawe kya mubi oba oli ozannyawe abawagizi be bangi okitegeera so ekyo nze njagala nnyo kireka bwe ntyo nti tetuyina naye nze nkyogera nnyo nga ku muyimbi nganze the reasons I don't nganze personally I believe nti music byengenza oyimbayo naye basigenzeeyo bamuwulira okitegedde naye ate n'ekirala nti olumu ogenda n'oyimbayo novaayo ate nga gwe baŋŋambe kye baweesitadde kubanga togenda bagamba ngeri gye bambala togenda bagamba biki bye bakola toyinayo powers Weza n'okuba oyimba wanajja nakukwatako kabina n'akola atya you know that's what they see. N'ekirala obanga agezaako olaba n'ababuulizi b'enjiri ogenda okubuulira enjiri ku street n'ogenda in the fields simanyi oba amakanisa mala gakikola gatya tebamala gasindikayo buli omu olina okuba nga oli machuwali
ngoli spiritually mature okwenganga omulangira afikira mu kitundu gy'ogenze kubanga ogenze mu lutalo so waliwo abagenzeyo ne bayimba nga tulaba yengira tolina nsobi gy'obakwata ogamba mukama mulungi oyo manya oyo kyeyayingiramu akikola ki akitegeera though ekiriwo nti waliwo excitement abantu abangi okukiyingiramu nga tebamanyi kyebayingiddemu kubanga it is harder than what people think. Naye nga biggest reason nga bwe nkugambye nti akasente katuwaliriza eri ensi yo ekimanyi bwe kutwalayo n'olozaako ojamaliriza kati gwe yagenda ovuba yagenda okuvuba emyoyo maliriza bakoze eki bakuvubye you are supposed to be the salt ogenze kukyusa abantu omaliriza ate omunnyogo guweddemu ki ensa okitegedde why because you are overpowered by the surroundings and you are not spiritually set for that engagement. Okay. So ku bayimbi njagala emphasizinga tekiri mu sitaani ogenda okuyimba mu bbala njagala bakitegeere though tekigenda kujjako musango tekiri mu sitaani ogenda okuyimba mu bbala naye bw'otagendayo okuyimbayo kubanga weewulira tonnaguma kimala oba toweekakasa nti ojja kukola a big impact era mukama takusalira musango lwaki tewagenze olina okugendayo ku mpaka okujjawo nga mukama akulagidde ku mpaka nagamba va wano genda mu bbaala oyimbe naye teweetuma bye batakutumye kubanga mukama bw'akutumayo akuwa n'ekisa ekikuwangulizaayo okitegedde kati bano abeetumayo kubanga balaba waliyo mu popularity waliyo biki era mugenda okulaba nga otandise okulaba obumulumulu butandise ovaayo okitegedde so ekyo kyasi kiri awo ebintu ebimu byenjogerako ng'ebyenviiri kuyimba mu mabaala bitekingamo birimo byetagamu okusoma nnyo byetaga maturity okubikola teweetuma ku byotasobola kisingako nnyo okuuma omwoyo gwo n'oguprotectinga Bayibuli egamba gwalowooza nti ayimiridde weekuume nnyo oleme okukola ki okugwa kati bw'olaba nga gy'ogenda oyinza obutaba na maanyi gakukuuma kugwa ate nekyatuyigire nnyo ku mistakes z'abalala bw'oba olabye nga waliyo abagenze ne bagwa okujjako nga gw'olabye ebyabasuula oli 100% sure osobola obikonkalinga oba wabikonkalinga dda awo genda naye bw'olaba nga naawe okyanoonya toneetereza it's better n'osigala eno kubanga tekijja kujjako musango genda ogambe munnaye anti mukama anti natandika obwenzi anti nayingira emyenge kubanga nali ngenze kuweereza kubuulira bantu njiri be baakola ki be wantumyemu ebyo ebya Adamu bye yakola omukazi gwe wampeereza okitegedde that's not an excuse of sin. So it's better for you to protect your soul. Though mukama baawadde amaanyi n'obusobozi ate tuleme bakomerera kubanga we have to reach out fe abaana tuyinza okuba we are not strong enough okikola ate abakikola tuleme bakola ki though bwe baba bakoze ensobi nga naffe ng'erabibwa we have to okuba rebukinga okubabuulirira okitegedde than condemning them. How will someone know that my spirit is strong enough to to conquer, to go to the bwakabaka bw'emisiri obwo ogenda okujoyolayo emyoyo? Is it about the music we sing? Nti no music gwe tuyimba afaananamu n'ezaabali nti no wenkuba akayimba kange kafaananamu n'akakapeke kati abo bajja kuneetaaga we banaakuba akakapeke n'akuba n'akange awo audience yaabwe enjina 100% not about music ate kiri kye nkugambye kuli luba lutalo abantu bangi abalina music abantu ab'ensi kati bwe banaakwagala ennyo ndo bakuyita omale gagenda kino kyakuuma mwoyo gwo okitegedde. It's not about the music wange bamwagadde ekitegeeza kangende no oli munywevu ekimala okugendayo n'ovaayo nga bwe wagenze. Kankuwa example aliwo abayimbi abamu maybe omanya weakness yo obusungu kati bw'ogenda mu environment seezo wabayo abantu bangi abakuggyako waya kati ng'ojja vaayo ng'olwaniddeyo
ekyo kyoba okoze kiba kiweesa Mukama ekitiibwa oba tekiba kiweesa Mukama kitiibwa. Kati bw'omanya nti nnyina obusungu ate environment zino ziprovokinga zifuelinga obusungu bwange kyewaleke. Bw'omanya nti olimu emize gy'obukyuzikyuzi olimu emikiti okwana eno kiki mukyali wange bw'oba abawala bakkubira mu kkanisa oyagala bakwanira mu kkanisa totawaana bbaala kubanga olaba wano bebeefuzeefuzeeko nga bambadde bulungiko ate bona agenda eri nga bali bwereere biba biralamu okitegedde. Kati byebyo ebintu bye ŋŋamba. How are you ogenda kuyimirira ku mazima anti you going to be influenced otandiko enjiri ojiwo otalinga down onaagenda mu bbaala n'oyimba no touching until wedding onaagenda mu bbaala n'oyimba nti tonywa mwenge onaakikola kubanga ye enjiri kyeyo kyolina okukola okitegedde. Naye bw'ogenda okulaba nga otandise okuyimbayo otandise obagamba kale Mukama asonyiwa ne bweba wayenze era oyondamu Mukama amala n'akusonyiwa awo togendera ddala tota because now you are compromising the gospel to try and fit in oba okitegedde bakubira enduulu bagamba ono waffe. Kati so kyeki ngamba nti olina okusooka n'omanya nti obeere strong. Ntera nnyo okuwa abantu example ya Judith Babirye. To me up to now yekyali my guideline. Judith Babirye bwe yayimbira oluyimba lwa Yesu beera nange nga talinya mu bbaala yali asala kaati ezaba 7 sida obulungi tawummula matu takola biki. Kati abantu abasinga ffe tulowooza nti music w'okusala n'agenda mu nsi oyina compromisinga nga bo genda oyimbireko mu mabaala gaabwe kale at least bakubalansi kola ebintu ebibafaanana nti bakole ki. Naye nga biggest cut through song up to date gye tukyalina ey'omuyimbi wa gospel yali ya Judith Babirye Yesu beera nange yasala n'eyingira eri naye ng'ali 100 ngambe ntya omanyi oli omukukuti ne batuuka n'omuyita ku Palm Awards n'agaana ogendayo kubanga Palm Awards zaali sponsored by omwenge. Okiraba kye nkugamba. Kati if that can happen nze kye believing nti you don't need personally ddala nga ffe abayimbi music bamuwulira ku radio bajja muwulira ku TikTok teweewa nnyo tolowooza nti okubeerawo okwo ne bakulabako kwekokwa okujja twalayo enjiri okitegedde. Bw'oba oyagala music akuba mu mabaala kola music nga asobola okukubayo. They can play it there without you. Music muwanji ow'abantu gwe bakuba wano abali international nga tebali muno mu ggwanga okitegedde. So that's what we mean nti ne music wasobola okukola ki though ekyo music wogenda n'akuwayo tekikosanga ggwe omuntu naye ggwe bw'ogendayo physically oba weetadde mu mbi z'omulabe target. Kati olina kyekiri kye ngambye kati olina okusooka newe surroundinga n'amaanyi kubanga temptation zogenda osangayo nnyingi ziyinza okunafuya. Tugambe nti abasinga abagwiriddeyo that's what nobody goes there with bad intentions. Teri abanga kangende mu mabaala eno nkwandireyo abakazi ntandika okunywa omwenge bavumeevume nkole ntya kijja mpola mpola wagenda na good intentions. Unfortunately amaanyi gali ne gakola ki ga overpowering. Yes. Lwaki twafuka abayimbi ba Central ffe nga aba gospel? I've tried to make research in remote areas nga abayimbi abamanyikiddwayo babalibwa ku ngalo n'obuuza aba media personalities ono omumanyi nga tamuwulirangako n'oyogera akayimba nga tekawulirangako. Lwaki twekumidde nnyo mu Central ate bano abaana abaakajja oba oli abo Abamisiri n'osanga nga bakubeerera paka ku mwana eyakazaalibwa nga bagakuba n'eyakazaalibwa n'alanka okunyenya omutwe? Lwaki kiri bwe kityo? Era ensonga enkulu nze nga bwenkimanyi ku Action Talk nakola extra concerts eggulu n'embalala zaali zirina kuba nnya. Twali tulina okugenda ejjinja oba n'embaale and we ended up not being able to go to those other two places because of money. Okitegedde. Naye nga bwe twagenda era nze nakiggulawo nga nze ku mutima gwange and so many artists
bought into the idea. Era njagala okwebaza Mukama, njagala okutegeeza abantu beeyo nti bambi temulowooza nti abayimbi ba Central just be bataagala kujjayo. Twagala just busobozi bwe bukola ki? Bwe bulemesa. Kubanga bwe nakola ezo concerts abayimbi baavuga ne bava e Kampala ku ssente zaabwe ne bajja ne beesasulira hotels ne bayimbira bwereere ne tunyumirwa nnyo. We enjoyed those shows ezaali eyo nnyo era za movinga nnyo nga nze. Kati kyengeza ogamba kiri bwe kiti nti busobozi okitegedde naye nga twandiyagadde nnyo. Era olaba abayimbi bangi bambi they are trying. N'agenda n'abamita ku chachi eno n'ayimba eno n'akola atya naye because toyina busobozi bugenda ggulu mu mwezi emirundi 4. Okitegeera singa obusobozi bubaddewo nga ab'eggulu we bakuyita bakuwa akasente akamala for you to travel 4 times of course oba okikola kati era bw'ogenda mu mwezi emirundi 4 eggulu eyo oba abantu bate bakutegedde n'ogamba kati omwezi oguddako emirundi 4 buli week back eno that's how but we can't afford to do it because sente maybe n'abantu abali eyo mu byalo sente ezikola ki ezituyita nabo bantu tebazirina so kyekiri kyemugambye bambi ekintu kyonna gye kiggwera ddala abayimbi ba gospel abantu abanyumirwa nnyo gospel music tuyiye buli kyowulira nga kiwa ku muyimbi wa gospel akasente bambi kiseemu amaanyi kubanga ekyo kati ngaffe nga wenkugambye nti for me to do those extra shows mukimanyi nali nkoze bulungi nnyo Lugogo singa nagamba nga bwe tukoze Lugogo sente tuzirye buli naye sente naziinvestinga those other 2 shows ate ne zitakola sente zo okitegeera era team ne tulanika okukirowoozaamu oba naye because of the impact gye twalaba and the reception we got twalaba nga it was a worth investment okitegedde so kati singa tulina obusobozi era nze ne Malamba wano nenfunayo omuntu ng'alina akasente genda nga nkopi Bulai njagala tukoleyo tuwa yeggwanga lino nze nsobola okuyimbira obwereere nga buli kiwosa nga kiri aligned gwempita buyisi yange oyimbe wano maybe nfunirewo okusula okitegedde ate neme kuddira sente zibadde zigenda kusasula school fees wa zaabu nziteeke ate zaabu omwana aleme kusoma agamba nti muzeeyi yali mukuweereza n'atamperera school fees so kyekyo so we are very willing but it's just the means akasente tekawera naye nga alaba abatuyise bakiraba nti sente abantu abamu batya n'okutya abantu akuyita embaali natya sente nagamba naye akasente kenyinawo kemadde sirowooza nti onaakakkiriza naye ffe 90% of the time kasa tumanya nti entambula yange eri catered for okusula kusigadde osobola okuyiriba ebyokulya nze n'okulya ebikomando so it's not that it's just twagala nnyo ate kyenjagala abantu abali eyo mu byalo bategeere mbu twagala nnyo just means the Kubi Bulai we are seeing lately wagina emyezi 3 omwetegekedde kumala bbanga ki okulabeka nga tusobola omulaba kati simwetegekedde nnyo kaŋŋambe abaddengawo naye truth be told the style of music I'm doing now back in the days I hadn't met the producers that could do it yet ate kati nze ndi muntu ayagala nnyo okukola ekintu ekirungi njagala okukola ekintu ekiweesa Mukama ekitiibwa kati nagezangako music oyo bwatyo naye kisooka ali very expensive producinga ate nga nesente sali sezirina back in the days kati Mukama nanyamba akasente nemba nga nfunyeemu ate ne baproducer nemba nga nyina opportunity oba availability yokuba accessinga kubanga it takes a lot of money putting a full team together okukola that sound of music era kyekije nkugambye nti omuntu maybe bwalituula bw'otuula nange nenkubalira nti oluyimba luno twaluteekamu sente bweziti kati nenkubuulira nti okuva oluyimba luno kuva byateredde bwe yakafuluma ebivulu byennyimbyeko ebinsasula sente bweziti naye wenyine ojja kuwulira ng'oswadde kubanga olaba nga sente tezikola ki tezivaayo naye nze nkyayagala okukola music ng'owaki ng'owa byateredde kati sente bwe sizifuna amazima matuufu mwagala oluyimba oluddako nzibe lubbe sente nzibbe bubbi ate bwe naakola anything ekiri less
quality nga mugamba ate kati yabadde ateredde ate kati azzeeyo ate kati okuyuga so kiri bwe kityo though n'ekirala nti focus yange bwe nali ntandika nali muvubuka era nga focus yange eri ku bavubuka nnyo naye kaseba manyimbidde emyaka mingi abaana be twasoma nabo kati bonna bantu bakulu so you need to be versatile omanye nti luli nali nyimbira ba high schoolers naye kati nyina audience enkulu nyekirala nange mbaaka awo nga njagala okuyimbiramu ku nnyimba abazadde bange zebasobola okuzinako I know. Naturally, the whole other reason was church praise. I mean African praise. Church music. We miss that kind of vibe. But I realized I haven't been doing it. Nayenga sirwa butagala oba sirwa butasobola because I didn't have the means to do it. Perfect. Nebaza mukama nti ansobosezza kati okubanga nfunye means and I appreciate the audience the reception and reception nungi nnyo. I bless the Lord for that. Kale we tugenda okutandikirawo basebo ne banyabo nga tukomyewo Kobe Bryant enyimba zino yalina enyimba ziringanga 3 byatedde yamutuuma kangugwako anatuwamu yamponya anatuwamu gweweka enyimba zino tutaga okumanya is it a one man thing ntino yaz compiling zonna waliwo amanyambako ko muzino kuziwandika kuzicomposinga tugenda bitulamuko then tujja kulaba idea ya concert yavudde ku nyimba zino zanso okuyimba oba kitofu that it was in plan. 5 to 7 still yours truly MC Mats live. Keep sending the your responses kushene nyine tujja kwongera okulabikanga tufuna engeri gye tuzi replyinga gye tuzi respondinga. Kobe Bryant is still right here akadde twina kanji nnyo. Kobe Bryant project zineno ezikyusiza kawevuko ezikyusiza ka atmosphere ka Kobe Bryant gwe tubadde tumanyidde you know naba is like more of a church boy, praise, a worshipper, you know is it a one man thing oba ina team gyotula nayo ne mupiling ebintu bino bena nti awandika mu verse on ateka mu kino naayita wano naayita wali eri? No, ekisooka yes, I've always worked with teams. Not so much for the writing. Nga bwe nabagamba nti music wange believing ali aba personal. I know soka nankolera. Challenge nyina nti omuntu wakuwandiikira aba wandiise naye bibye na experiences ze na chi. So nyimba nze nkozesa nnyo experiences zange na chi. Though na yet teams production wise, yes, we are working with a lot of different producers. Tukola ne Sam Bisaso, tukola ne Solomon Mukisa, tukola ne ba instrumentalists banji, ba Josh Wills, ba Splash, bakuba zi guitars, tulina bakuba zi saxophones, tulina abawala aba so it's a huge team. Bawala balungi nnyo. And nebaza mukama because I want to give credit to Brian Lubega. Pastor Brian Lubega natuka ningamba banaye ne mubuuza ne mugambe ekintu kino nkyagala yali yangamba ko dda naye akasente nengagezaako ne kanema ningambo kyensimanyikeezo baabo gyeyimbamu ng'onywedde ngambo sigenda kubba kaninde mukama walimpa obusobozi so nebaza mukama around last year ne tukola byateledde. We did so many other songs ezigenda okujja nga bwe mutegeera. We work with different producers, Master Boy, Ibra Keys. So, chinene chiba eba team nene. Nene baza mukama orechisa ekyokuwandiika no composing. Kiyamba. It eases things. Kubanga tesinga na yino soka ate fune yabampandiikire nabo bagaddeko ate kati maybe akasente kandi badde kanji naye kye nebaza mukama teams ezikola music oyo nungi n'ekirala ekyokuba nti si taba muntu omu n'akimaliriza buli kimu kwegamba you exploit everybody's exploit kigambo kibi you ogatta wamu amagezi buli omu amaanyi nti Mats asobola okuba engoma n'okusona gita naye ate kunanga muzibu nnyo kati otwala strength ye nti ono kunanga gujang kunanga ofuna yato wa gita nti Josh Wills producer bassist naye ate ku bass muzibu nnyo kati Josh Wills asobola okukubira demo ne mutandikira okwo n'owandikira okwo n'oyiya naye bwe production ng'enaatera okuggwa n'omugamba sebo amaanyi gali ng'agala wali ku bass.
So you team up with Cream de la Cream. Project Ness will and give vibe. Yes. What does it take for one to be nominated in the Grammys and the BET? Because at a particular time I saw a comment on one of your videos whereby, was it a fan? I don't know. Gamba, you know, when the Grammys get back, please, you know, register, do this, do this. What does it take? Because now we're gonna think we can do better. Because we have the videos, we have the production. At least we are trying our best. We can compete. What does it take? Kati, the truth of the matter is, it takes a lot of technical know-how. Kubera nominated Grammys. It's not. I was thinking ntino bachikola ntino kupi blive yatedde do yamutadde mu sente yampo nyoyo yamulinyidde n'egundi yakoze bwati si sente that's why you see most of the artists that are nominated are working in big record labels. Mulimu a lot of underground work okutuusayo. I saw, was it this year? I saw Eddie Kenzo nga was it nominated in the Grammys nga ndaba, you know, bali following je balina eri waggulu nnyo bwetuuka ku ya Kenzo nga ndaba tibigatta ni ngamba yakikola atya. Abantu be yakola nabo collabos bo bali already in the system. Okay. So he rode mostly on their Grammys nga nkugambye nti oba n'abantu aliwo abawangula Grammys nga tobawuliranga nako naye era ogenda kiwulira nti ate omukyala we ali ku Grammy Academy be balonda so ekituufu kiri nti we need connections ezo tegana we need connections naye kale we haven't made it our goal yet. Nenga okimanyi nti ekintu wokisaaka amaanyi nogamba kati njagala Grammy nogamba mpiseewa nyina kuyita wano kati nate nze mbadde ndowooza nti nogwe muntu omutuufu nti kozi nkulaba tova ku nnyonyi obeera yeeyo woba ogenzeeko mu nsinga ezo zijama naako nawa. Do you take time to attend these gospel events? You rub shoulders with other artists abali eyo, you know, you take notes bakikola batya, you know. I thought you would be the right example okukinyonyola. Okay, maybe okukinyonyola kanke enokubera intentional. Their market is different from our market. Bw'oba oyimbira Grammy abewaka ajja kulaba nga bayomba bagamba kati byayimba tetubitegeera byali mu biki okitegeera nyengeza okulaga kati enokubera intentional. Ekyo ngambye nti bw'oba osazeewo n'ogamba ku luno kati njagala kola album egenda mu Grammy ejja kubeera totally different. Production, quality ya production qualifying for Grammy yanjawulo. Quality ya fewano okitegedde. Then nekirala olina okubeera you basically need a label, a record label. They make it easier. Bamanyi technical no house labo no yito nakuyita wano oluyimbo ina duyimba bwe tutelina kubalwa dakiika bwe twenda bakitwasinga ogonza our music to be played on this trace ekyo kitwakigonza it's yangu. Yes, and we are getting more internationally recognized. Nenga olaba nti buli kimu kibaamu kati olaba ano qualifying for Champions League waliwo byoyina okukola qualifying for African Cup waliwo okitegeeza nkugambye so byebyo olina okuba ne technical knowledge. Chobola bwe tuba tugenda okuzannya African Cup tuleetayo babakabi baffe azannyira UK because of that waliwo technical knowledge gyolina okuba nayo. Yes. So tusuubire nti because I believe we have the quality of music that would get us there. Okay. Maybe we need to work a lot more on collaborations with abantu abali in those fields. Abali mu fields za Grammy na biki. Yes. Which we haven't yet been able to. Right. Mbuza lwaki. Because most of the times we do not qualify to work with them. Of terms and conditions. Okwagala okola tugambe ngaba artist abali nominated ba Maverick City bani obukwakulizo buba bungi nnyo okitegeera ogenda okulaba wano ngaffe we don't have the money to do it. Bajja kugamba production olimba tugenda kwetaaga emitwalo 4 okuluproducinga kati goyagala collabo kale maybe twakwagadde nnyo twayagadde music waffe tujja kuleetayo emitwalo gyaffe ngebi naye gwayagala collabo kati sente gwalina ozireeta emitwalo eno ogenda gijjawo. So at the end of it all za audio
bakuyise mu program video video twagala quality ensi bagenda ko mwendo bagereko ne mwendo bagereko so kati kye ngamba tukyetaagira ddala akasente tukyetaagira ddala akasente naye to believing slowly by slowly we shall get there. Okay, yes. Ate ne kira kati bya gospel mukama aina wajjo obonna n'abukuba teke omulundi gumu nga nawe tomanyi noga nange simanyi byayiseewo bitya simanyi kikoze ntya ng'oyiseewo mudda. Okay. So you've already set the concert date 30th October. Yes. Serena Hotel. Mu myaka ebiri obadde tutuwaayo. Ebiri joka. Ebiri tuli mu 2026 ena. My God, 4 years. Ngesa tukale. Eri ali 2023 years. So it's 2 years, about 2 years. 3 years. 3 years roughly. Kale. You know, I think anandi aga dokola concert njaka kanchitegewo kanchi let me make it public and why nzoloza kupibla ye matayagala kola yo concert yemu no nandi yaga dokola nga bili omwaka obusobozi kakati labayo kivudde ku kikupibla you know tukitwale ntino demand wa kisetting ntino zino zibyaleda transition jiwakola no soko kyusamo ko mu kidanda ino tuzako mu gundi ya church yesinzo kuforcinga okuteka yo concert oba just ebadde nnyo ntanti ojuwulide nti no people were like abamisi buli kyedukola tuyigamu bwe nakola concert ye Lugogo I realized most of the VIPs I approached reason gye bampanga yeyo obutagenda wa Lugogo tebagala nnyo open places safety bagala kati oyiga n'omanya n'ogamba okay kati oketalinga for this audience as well maybe let's put it at Serena naye nga yes it's been in plan twalitulowooza maybe last year kasente kajja kubaka tuwezezaaoko ne kataweranga bwe twalitusuubira omwaka guno tetunakaweza by the way. Okay. Naye at least okasoba ng'ofunyeeko ekitandika nti at least nsobola okubookinga venue n'ogamba kantandikirawo nzikirize Mukama abaweereza ba Mukama bampagire so yes omwaka guno tukkiriza 30th October ku Serena Mukama agenda tukola bulungi so njagala okutandikira wano okwaniriza bonna aba VIP bakaliba banaye wajja kuba walungi entegeka yaffe mugimanyi olwesi twagala entegeka ewesa Mukama ekitiibwa neeraga value for money nti omuntu asudde sente ze alabira ddala nti tewamubye bubbi naye kibadde kirungi. Okay. Yes, so ntimanyi eringa ekyali ewala the reason why we had to put out the date early was because guno mwaka guli very busy. Ddala ne venue ya Serena abantu bangi bagirwanira so we had to book and advertise just to put that out there nti abayimbi abala also we usually do that kubanga by the end of last year abayimbi abasinga by last year bali batandise okwa announcing dates tuina platforms zaffe bannange nze ngenda kukola ku luno olunaku so that no manya nti sagala kuyingira okujja kubana bannakatemba betwina in the game of course era bo tosobola kukaka muntu people like it's a free world abantu era buli omu akolanga obulokole bwe n'amagezi bwe bimutuma. Last year Pastor Bugembe yakola back to back 3 concerts nga tumaliriza. Do you think you have the capacity obanga ofunye funding? Do you think you have the capacity okuba Serena ogusooka ogwokubiri n'ogwokusatu you as Copy Black? Sagala gamba never nzikiriza tewali kinene nnyo kirema Mukama ate kati ekyo kyakoleddwako dda Bible egamba bye mutalabangako bye mutawulirangako bye mutalowoozangako okitegedde kati ekyo wekibanga kyakolebwako that means kikola kisoboka sigenda gamba nti nze ku luno kyengenda okukola tomanya oyinza okugenda awo oyinza okulaba towards the deed dengo laba kadimani nga kanji from what I know the Pastor Bugembe yata planning kola extra but the demand was too much naye mu kutunda wane meza agenda olaba abantu baguze meza nyingi tebasobola fittinga mu shame nasala wako leki eyokubiri yes so naffe katulabe Mukama nga bwana abatusobozesezza amen tetwagala nnyo kwepampalika obole tebunatuuka naye nga obusonga bunono nnyo Mukama abukolanga nnyo
Okay. Also, as I let you go, someone was asking me off air, ngangamba, they saw you jampo nyange, liko wabweruko mu Dubai, where, ntani fanda, ni ate kamusani, is it still copy blind, or ina abafujirizi, abasama betutamanyiko. Abomba, mzikiriza mkama agenda baleta, abasama mzikiriza mkama agenda baleta. It's ngawe nkugambi, it's just, emyaka jemaze mu industry. Mukama kwa connections. Kati waliwo wolaba nomanya will cut costs. Msajja wange ajja kujja shooting costs wano nkatinge costs wano wakimanya nali ngenze Dubai ku shows. Nengamba once ate kati already ndi wano watch sikolayo. Twakolayo video bili. Ne Ian K ya double yali fanda wayo. Yagiteeka mu Ian K era mwebaza. Ekyenkumanyiko ogaba collab tutewemaliramu. Na antika ngabe nagamba luli nti bwe tubanga tugenze ku nkole eyo eya awo mbanja kusaba anti rights mbanja kusaba akasente kange kati fe tuli ku level nti oyagala okola ne copy blind sikusaba akasente nga nkugambye ebituleme gwenda mu Grammy nti bwe twagala okola nabo collab eno bawa ayakati akasente kati naye do twina standards kale ze tusetinzeeko so if you are coming for a collab tusaba at least oleme tuzate wansi nnyo kati ngebyo omukati wa musajja namugamba ne mugaa tugende onasobola okujja e Dubai omperekereko nti muganti ndi ku kituufu kati omuntu waba yesobodde nga asobodde asudde tiketi ye bwagamba video eno badde yetaga milioni 7 nenyinawo 5 nyongeza ke ofuna morali gamba kanyongereko yayo okitegera ngamba naye waliwo abantu bokola nabo collabo ate nalinda ate gwa abasamu ezi shooting video ate gwa abasasula producer ate omwambaze kugamba ngola bate kiba fair yes so tumira abantu abakulaba nibigambo byosigadde byo abatulaba mwena banange mwebale kubeerako mwebale kutulaba first of all njagala okwebaza anko mwebale kujja kutusalako ku backyard njagala okubebaza okutuwagira we don't take it for granted bino byonna bye tukola tewali abitutuma kyaka kyenje maybe kante kansoke kanto nejo kankiseewo maliriza always ngamba abayimbi nti mukama kyakutumye akuwa obusobozi n'ekisa okukimaintaininga tewe tuminkiriza ku going out of your way kukola bitali bya butuukirivu kubanga oyagala okukakasa abantu nti mukama yakutumye baba mukama tanakuwa sente za video yakabi tobba lwakuba oyagala okukola video yakabi togenda kwebaka n'abantu bakuwe sente okole video yakabi kubanga bana abantu you can fool the crowd abantu bo bajja kiraba bagambe banaye omwana oyo mukama amuwadde omukisa naye nga gwomanya omukisa gye wagujja okitegedde so eyo nchogerako with a lot of passion kubanga I am an artist and I pressure and feeling eyo nange okitegera era always nkimaliriza ngamba abayimbi nti manya nti omulimu gwe tuli musigwa ffe oba okitegedde kati nganze nkugambye nandiyagadde okukola ebivulu buli mwaka naye amazima matuufu sinnafuna bugabirizi na busobozi okitegedde kati sigenda kugenda nkole bukodyo nkole buki nti nsobola okufuna nsobola okubeeka sure nti nteekayo ekivulu ogwo omwaka okitegedde so mukama lwampadde ekisa I take it with appreciation and I do my best okitegedde nekirala nzikiriza nti okola ekivulu nga wayiseewo ku bbanga oba kwegamba ogenda osavinga abantu kati omwaka guno twewa challenge nganze ne timu yange nti buli mwezi tufulumye eki video nga kiva kuki nti album yaffe eri gye twafulumya luli action talk twagenda ogifulumya twagenda tukakavulu nga abantu bamanyiko ennyimba ntono ezabadde zifulumye endala tebazimanyira nezibanga ezifiiridde awo kani tugamba ku luno katufulumyeyo buli mwezi tukyasaba mukama atuwa obusobozi you know what it costs naye in believing and onagenda otuka ku kivulu oba ne album tefa tegetting wasted kubanga buli luyimbo oba oluwadde time yalwo omwezi gubanga ogutamala naye bannange
singa mumanya abayimbi ennyimba zetutuddeko ennyimba ezimu zino zenfulumya nazikola emyaka 2 mabega. Really? Kati abantu bwe bagamba ne Kupi Braille music omufulumiza kumukumu bwe nafulumyayo lumu buli luvannyuma lwa myezi 5 na ennyimba endala zirivaayo ddi. Mukama ayinza okuba yakuwa obubaka n'obutuulira mbu nkyalinda luli lumalewo emyezi 5 obubaka bugenda okujja, and we have seen it several times. Nze personally nyina ennyimba message zennyina nga waliwo abalala abaziyimbye nga maze nazo emyaka 2 nga ndi sure tebawulidde lwange. Kikulaga ndi Mukama yakulabye nti gwe kye nakutuma kikulemye okuyisaawo okizannyiddemu okitaddemu mathematics n'akiwa omulala kubanga ye Mukama wakuolimba bane message gyayagala abalina gwayagala gwatagetinze at that particular time. So kyensaba abawagizi maybe getting used to that. Nti bannayo omuyimbi talina fulumya luyimba lumu n'amala emyezi 4. Mukama ddala nga Mukama amuwadde obusobozi. Atalina busobozi fair enough tetubateeka ku pressure. Naye alina obusobozi. Nawadde nali nsomako okugundia omuyimbi omu America nga naye kyagamba. Nagamba naye ennyimba muzijje mu studio. Muzite. Ennyimba muzite. Kubanga ofulumya oluyimba nosooka n'obeera abantu bagamba nti oluyimba lukula mpola sooka olwongera time sooka mbona alwongera time kati endala zinaafuluma ddi. Guno omwaka ndozulebyi kati buli mwezi nfulumya. Nange muli kimpa gundi ngamba kati kino nanzikirya leke kikuwa ne gundi eyokuyiye naye for us tutuuka ne tugamba kati neegobye mu studio okumala emyezi 4. Because every time you go to studio y'omwoyo abeerawo okuwa message. Tugenda kugamba nti obwongo temuyiiya obwongo bwo buba buyiiya naye kati bwe buyiiya nga olwedde waliwo ennyimba endala 8 ennyimba endala 8 ezibadde mu layini kati olumu nebepankalika aluno kantu gyeruyise kati zinesigadde nezifiiraawo somehow bwekityo kitegedde. So tusaba Mukama atwongere amaanyi atwongere obusobozi and of course obusobozi obwo Mukama abuyisa mu abawagizi baffe. So abayimbi bammwe buli muyimbi gwowagira kino kyenjagala maybe putting out there tomulinda kukuba mulanga nti bannaye nsabayo obuwagizi buno ne webuti. Just reach out. Abantu abamu you are in positions nga temumanyi nti position you don't need to give the artist money. The position you are in alone esobola omuyambako. Sobola nganoga nze no I have this connection sobola okutuusewo no nakuyambako wano. Nzo kubeeyo ng'olina gw'omanyi kati nga wano backyard. It's what happens all the time. Omwana abeeyo biri banakubeera nagamba waliwo omwana gwenkuweereza mwana mulungi naye bambi video emulemye baako engeri gy'omuyambako najja ne mubaako kye mumuyambye. Kati biri baba tawadde oyo muyimbi sente naye connection gy'abaakoze eki gy'abaamukoledde. So buli abawagizi baffe benna bafans n'abakkiriza nange sayagala nnyo kuyita abawagizi ba fans kubanga mubanga family. Abantu abamu kye batamanyi nti beebuuza why have we kept in the gospel. In the buli nfulumya oluyimba the messages I receive back, the comments I read from the reception of the yeyoke kulaga nti oli kumulamwa ne bobanga sente tezizze nga bobadde ozisuubira naye olaba nga waliwo omwana akuweereza message n'agamba nti luno oluyimba tomanyi na kumanya simanyi we wabadde naye wabadde oluwandiikira nze okitegeera n'oddamu amaanyi n'omanya kati ffe nga nze tukola engeri egamba nti nze kambawe Mukama yalimanya kyalimpa yeyo gye tuliko and God has been faithful. Kama I know boli awo Mukama naayite wantu walala. Kali ka story ka kajambi ake yangamba nti you reap what you sow not where you sow. Nti bosiga mu njiri bosiga mu buno obuweereza bwaffe Mukama akuwate bw'obanga onsize mu njiri kyekyo ngamba nti olumu tobola abafe abamu tetubiteekako nnyo maanyi ebintu byakasente nti ono abasumba tubalemereko nnyo kubanga ffe tumanyi bwe tuyimba gospel music bwe tusiga mu njiri we are not looking at you gwe tuyimbira tukola ki tumumanyi naye Mukama era ayite eyo mu ngeri endala najja n'akola ki n'akuwa omukisa oba oli awo omuntu ng'abeeri ne music wo tamunyumira takumanyi nakumanya kankuyambeko wano nomanyira ddala nti oyabadde Mukama tho ekyo tekijjaawo kiri nti waliwo era abaagala okwexploitinga ekyo kibi nnyo era njagala balokole tukyejjemu saagala gamba nti nno nabasumba bokka abantu bangi
nolabya ddala ng'omuntu ali ku exploitation akwa waliwo kana kapya kakatandika gwe kayite buyisi kati olaba mukama abampeera omukisa mwongere okutuwagira kituzaamu amaanyi mwongere okutusabira kyetusinga otunyweza mu mukama. Amina. Thank you so much Kopi Bly okutu receiving ano ku backyard tujja kwatagana olunaku olw'enkya tusanye kulabekanga osubwa Friday Miracle Overnight ku Christianity Focus Center naye nga ekisula enkya weebulize oyanukure service ejja kubeerawo lunch time Bishop Kiganda akulize so jangu tukunganeko fenna mbadde MC Mats and the entire team. Thank you Grace, thank you Ebo, Maxwell DJ and the entire team I've worked with.